abadde akola ne Bobi Wine omulala afudde omujasi wa SFC ebipya byewunyisa ku byamuse wa SFC afudde Herbert Kunda era y'omu ku bavubuka abadde mu SFC abatemyako president nti woomalira okulonda boti bagenda kunyiga. Taata we yali speaker Jacob Oulanyah naye yafudde mu ntiisa wabula ekyenjawulo ono yafudde ku lunaku lwe lumu ne mutabani we lwe yali yafa era nga gyabadde giweze emyaka 4 bukyanga Jacob Oulanyah speaker oyo golaba ate naye awunzike obulamu kitalo nnyo nyindera olwo tugenda ku kinyusi kya story musajja mukulu ayitibwa Herbert Kunda ono nno ng'abadde trusted VVIP ate protection officer era nga abadde akola kumpi ne President Museveni. Omusajja mukulu ono bagamba nti abadde highly trained era nga abadde yeesigamwako wali mu SFC Special Forces Command. Kati nno nkusaba video eno sooka ogipera ekigalo njagala owulize bulungi information evaayo. Ono kigambibwa omusajja mukulu nga tetunnatuuka ku kinyusi kyennyini ate abadde mwesimbu nnyo nnyo okusinziira ku bo era nga ono yassa omuko ogusembayo ku lunaku olwokuna era nga musajja mukulu ate abadde wanjawulo nnyo nnyini ddala wabula ate ebimu ku bivaayo okusinziira ku lumbuye n'ono omwami ayitibwa Suleiman bano bakakasa nti y'omu ku basajja ababadde bakola ne bubweni ensonga gye bagamba eyamuse tennaba kubanga etegereka anti ku website nga ku mawulire nga Daily ate aga Red Paper bano bakulaga nti yafudde naye ng'ebyo ddala ekyamuse ate oba oliawo tekyogera wabula ye bagamba nti abadde musajja w'amaanyi nnyo abadde kipiira yafudde mu prime ye oba afudde mu kaseera nga wa mugaso nnyo nnyini ddala kati lumbuye annyonnyola ebyamuse ebituufu abadde ali attached ne Bobi Wine okusinziira ku lumbuye era bw'ati bw'akinnyonnyola abadde atuyambako abadde comrade wadde abadde akola mu ofiisi ya pulezidenti ow'ekicupuli Kaguta. Herbert Nkunda teyafiiridde Nakasero Hospital gwe mulaba ali ku mutimbagano everywhere. Herbert Nkunda tubadde tukolagana naye neera abadde ayambako ku pulezidenti okubeera safe ng'alina byatubuulira munda neera tukyayinamu abaana baffe abalala mu staying solid abaana baffe aba SFC abali munda ate nammwe abaagala tujoininga come and join us come and join us nga Herbert Nkunda gwe mulaba oyo I salute you Herbert Nkunda otuyambye ne Intel etaasiza president so many times singa baamutadda Herbert Nkunda mulaba mawulire gali gayitingana ku mitimbagano nti omu ku basirikale wa SFC amanyiddwa nga yafudde mu ddwaliro Nakasero. Kituufu Herbert Kunda yafudde naye enfaayi n'ekyamusizza temunnakitegeera kankibaviire ku ntono. Herbert Kunda abadde musirikale nga akolera mu ggye erikuuma nnyanja esofeeri ne famire ye abadde muvubuka muto myaka nenga muvubuka munansi nakabala muvubuka ayagala eggwanga lye era lirwanidde akaseera akawerako. Herbert Kunda ono bayingiridde amakaage abasirikale ba SFC banne ab'ekibinja kya Muhoozi Kitemu balumbye amakaage ne bamukimayo ne bamukwata ne bamukola bye baagala okussa okumukuba empiso z'obutwa ne bamuyisa bubi nnyo bamaze omutta ne bavuga omulambo gwe ne baguteeka mu ddwaliro e Nakasero kirowoozese abantu nti yafiiridde e Nakasero naye nga Herbert Kunda baali bamaze omuttira mu makaage ng'ekyamusizza ekiri nti Herbert Kunda ono y'omu ku bavubuka abadde nkwatangabo era y'omu ku bavubuka abatemyako president nti bagenda kunyiga essaawa yonna olunaku lw'omala okulonda n'amutemyako n'amulagira ng'omusajja omukulu asobole okwetaasa abeeko waayita. Kati Herbert Kunda ono bamusse naye ng'ekyamusizza mukitegedde ye yali yagaana okukola ebikolwa by'okutta abantu so ono abadde comrade waffe naye mukama wati weyasazeewo y'ono so mwenna omwami ono yoyo mwenna gumulaba oyadde musajja munansi nakabala
tali muwadde omusaayi y'omu ku badde batemyako pulezidenti n'amugamba munnange bw'omala okulonda noonyawo oyitanga omuntu abasajja bano bagenda kutta era pulezidenti lwakimanya naye nekolaki naye neyeeryawo over n'abaako wayita mpaka okutuuka gyali olwaliro. So yoyo comrade Herbert Kunda gwe basobodde okuba nga basse. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Aruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo. Nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu, nkola ku abo abaagala okugenda ebweru, omuntu ng'okozesebwa amajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Message ebadde ku mutimbagano esomibwa eti: shock and grief have hit Uganda's Special Forces Command SFC following the sudden death of Herbert Kunda, a trusted VVIP protection officer attached to the President Museveni. Kunda passed away yesterday, Thursday, March 19th at Nakasero Hospital. For Nakasero Hospital. Unknown for his calm, sharp mind and professionalism, he was a key figure in President Museveni's close protection team. Colleagues described him as a dependable and highly skilled, while family members him as a loyal, big-hearted and devoted man. His death leaves huge gap in both security, fraternity and his family. Comrade Mukama Kumuze Mirembe njagadde otegeeza public ne bannayuganda mwenna mumanye nti bano abasajja balina bingi ebyokusasulira mu kutta abantu mu ngeri gye bakolamu. Sina kingi kyenyizaako okulira comrade, I salute you n'abalala. Kati bangami bategeeze nti mwena ba comrade abafuutu soja bali mu bitongole by'enjawulo. Waliwo raids ezigenda okukolebwa Muhoozi Kanyerugaba. Bw'omanyi nti oli mu SFC, ng'oli mu UPDF, ng'oli ku lanka ez'amaanyi, ng'abadde bakulinamu ka doubt, tera binnyike mu nsuwa oteme. Bw'obanga obadde mu SFC oba mu magye nga bakulinamu ka doubt, tera binnyike mu nsuwa kubanga Muhoozi eno ttiimu eyassa omuvubuka ono, ttiimu egenda tandika okuraidinga ng'amaka gammwe at night babakole kye baakoze Kunda Herbert. Eyo mission weeri, so njagadde mutegere ng'obudde bukyali. Timu airraidinze amakaga Kunda ne Herbert Kunda ne mutta egenda kubanga ekola mission eyo ngejikola underground okubanga ejja buli muntu yena gobekengera nti batandise omwekengera bagenda bajjawo. So bategeeza mubeera awo ya avuka mwenda bali mu SFC ne UPDF sakona bali mu police bagenda banyiga mpola mpola nenga yene yali nkinze information eyajjewo Kunda mukama akusaasire siroza ate n'okugumyambiro nawe kijja kulumiza ono botudde nti wakoze ensobi. Kale comrade Kunda mukama kumuze mirembe, president musajjawo bwe bati bamunyize bwe bityo biba mukama amomboze mirembe. Alright. Malina okussa ekikoowe. Okuva jjo n'emisana ga leero mulaba mawulire gaali gayitingana ku mitimbagano nti omu ku basirikale wa SFC amanyiddwa nga Herbert Kunda yafudde mu ddwaliro Nakasero. Kituufu Herbert Kunda yafudde naye enfaayi n'ekyamusizza temunnakitegeera. Kankibaviire ku ntono. Herbert Kunda abadde musirikale nga akolera mu ggye erikuuma nnyanja esofeeri ne famire ye. Abadde muvubuka muto myaka nenga muvubuka Monansi Nakabala, muvubuka ayagala eggwanga lye era lirwanidde akaseera akawerako. Herbert Kunda ono bayingiridde amaka ge abasirikale ba SFC banne ab'ekibinja kya Muhoozi ekitemu balumbye amaka ge ne bamukimayo ne bamukwata ne bamukola bye baagala okussa okumukuba empiso z'obutwa ne bamuyisa bubi nnyo. Bamaze omutta ne bavuga omulambo gwe ne baguteeka mu ddwaliro e Nakasero kirowoozese abantu nti yafiiridde e Nakasero naye nga Herbert Kunda baali bamaze omuttira mu maka ge ng'ekyamusizza ekiri nti
Herbert Kunda ono y'omu ku bavubuka abadde nkwatangabo era y'omu ku bavubuka abatemyako president nti bagenda kunyiga essaawa yonna olunaku lw'omala okulonda n'amutemyako n'amulagira ng'omusajja omukulu asobola okwetaasa abeeko waayita. Kati Herbert Kunda ono bamusse naye ng'ekyamussizza mukitegedde ye yali yagaana okukola ebikolwa by'okutta abantu era y'omu ku bavubuka abadde mu SFC abatemyako president nti w'omalira okulonda booti bagenda kunyiga era president n'asalanga omusajja omukulu amagezi n'asobola okwesikamu ng'omuntu omukulu. So ono abadde comrade waffe naye mukama watu yasazeewo y'ono. So mwenna omwami ono yoyo mwenna gumulaba oyo yadde musajja Munansi Nakabala tali muwadde omusaayi y'omu ku badde batemyako president n'amugamba munnange bw'omala okulonda noonya wooyitanga omuntu abasajja bano bagenda kutta era president lwakimanya naye nekolaki naye neyeeryawo over n'abaako waayita mpaka okutuuka gyali olwaliro. So yoyo comrade Herbert Kunda gwe basobodde okuba nga basse. Message ebadde ku mutimbagano esumiwe eti shock and grief have hit Uganda's Special Forces Command SFC following the sudden death of Herbert Kunda, a trusted VVIP protection officer attached to the President Museveni. Kunda passed away yesterday, Thursday, March 19th at Nakasero Hospital. For Nakasero Hospital. Unknown for his calm, sharp mind and professionalism, he was a key figure in President Museveni's close protection team. Colleagues described him as a dependable and highly skilled, while family members him as a loyal, big-hearted and devoted man. His death leaves huge gap in both security, fraternity and his family. Comrade Mukama Akumuze Mirembe njagadde otegeeza public ne bannayuganda mwenna mumanye nti bano abasajja balina bingi ebyokusasulira mu kutta abantu mu ngeri gye bakolamu. Sina kingi kyennyinzako okulira comrade, I salute you n'abalala. Kati bangami bategeezebwe nti mwena ba comrade abafuutu soja bali mu bitongole by'enjawulo. Waliwo raids ezigenda okukolebwa Muhoozi Kanyerugaba. Bw'omanyi nti oli mu SFC ng'oli mu UPDF ng'oli ku lanka ez'amaanyi ng'abadde bakulinamu ka doubt teronyibinyiike mu nsuwa oteme. Bw'obanga obadde mu SFC oba mu magye nga bakulinamu ka doubt terobinyiike mu nsuwa kubanga Muhoozi eno tiimu ya Somvubuka ono tiimu egenda tandika okuraidinga ng'amaka gammwe at night bakakole kye bakoze Kunda Herbert. Eyo mission weeri. So njagadde mutegere ng'obudde bukyali. Tiimu eraidinze amaka ga Kunda n'emu Herbert Kunda n'emutta egenda kubanga ekola mission eyo ng'egikola underground okubanga ejjawo buli muntu yenna gwe beekengera nti batandise omwekengera bagenda bajjawo. So bategeeza mubeere aweya avuka mwenna bali mu SFC ne UPDF saako n'abali mu police bagenda banyiga mpola mpola. Naye nga yenna yalinkinze information eyajjewo Kunda Mukama akusaasire sirowooza nti n'okuguma mbiro nawe kijja kukulumiza wano bw'otudde nti wakoze ensobi. Kale comrade Kunda Mukama akuumuze mirembe. President musajjawo bwe bati baamunyize bwe bityo biba Mukama amuumuze mirembe. Alright, awo saagala kulwawo njala tugende ndowooza particularly awo tuba tumaliriza security alert.